Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mjagala obuuza ko bachali bange mena kasoba nyanti no oli musiramu kyenjagala bagamba kichimba nange please mutuyiteko kuduha no si kuduha mutuyiteko ku Eid al-Fitr era bambi mutuyite ddala abasinga ku Ferolesi si musiramu Kasaga si musiramu all these people enjala ebaluma bamwe kubali okunya wabula bano enjala ebaluma ate bamanyira okulya empombo because wano ku King Montage Studios tubeera mu mpombo tulya ku haji and haji mbayisiza wakalango tulya mu bifo bya bay so mutuyite ku Eid tujje tulye nze kenda kubampise dda naye yampise thank you so much for calling me or for inviting me naye Lawrence ku Eid tamanja agenda jimala Kasaga tamanja agenda kati Lydia do the needful engeri jonti no ina but tuno wano side za wano mu direction wano yeah atao sijja kuongera au kansirike because obebi wawo yake yasokayo kati bali abasigadde just beside nenkeni olabo se kitegeeza kituufu omukyala amanyiddwa nga Namukwaya Hajara era ngono ye beautiful Spice Diana abasinga mumanyinga Namukwaya Spice obaka Spice kafakamu bwe kataka Spice nze up industry eno okulaba muno kagiteekamu ebirungo muli butula nyanya katungulu ategatako n'entende I miss entende pinchu ni lero nzijukizangu leo ku ntende ndiyekwe I miss entende ezo zimanyi ziba zitya ez'Abasilamu gwani yagamba sambo kabe bazirya kyabula nagamba abazadde musomesa abaana musomese nnyo abaana abaana teba omanyi waliwo omuntu gwobuuza by the way let me tell you something waliwo omuntu gwobuuza ekibuuzo mufo ky'okuddamu ekibuuzo natta kitte kati ye pinchu nogenda n'omubuuza ekibuuzo natta kitte mufo kyo kiddamu pinchu learn how to answer not to kill the question oluzungu Ayogedde rero but anyways Namukwaya Hajara ngono nzalwa yawane enankula yotusinzira fa King Montage onakuleglo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Shafiki lirye ddala tayagala dyogera ate ngo ne fik maker bavudde ne badukira Abasilamu ku side zeri ku Mashigidi mus erinya limbuze naye masajja waliwo omuziki twaguyita Masigidi erinya oba Masigidi Musa oba Masigidi Ibula bwekito kiri awo so Addukiridde abantu bawo abaana naddala abato abasomera ku muziki guno ne bagendayo ne badukira n'ebintu ebyenjawulo ebyokusibulukirako n'Abasilamu abasalira ku muziki ogwo engeri ekiri mu kiseera kya kisiibo nga bwe bayitira Sheikh Tamusuza n'abagamba muno okuwaayo okutoola saddaaka n'owaayo kintu kikulu nnyo mu mpaji y'Obuyisiraamu era mpaji ya kusatu mu mpaji ettaano ezikulembera obuki Obuyisiraamu tya Allah okitegedde omusinzi omutendereze eyokubiri naye mugendaawo wansi mugyetegereze eyokusatu kwe kusaddaaka so they went ahead nga bambadde shalias n'amakanzu ag'enjawulo naye fik maker nga yambadde kanzu ya black asibye ekintu kya red ku mutwe nanzijjukize dde twalabanga ebi Nigeria manye be Nigeria batuyisanga omuntu waba mulogo ayambalaka but anyways large up upon yourself fik maker ono yawangudde award ya best group ne best rapper wali muzina awards yes ne Spice na wangula best female artist of the year ngono yasinze Nina Rose yasinze Lydia Jasmine ekyayite Lydia Jasmine okubanga afuna akasajja ku mutima which is okay we don't care bali Lydia Jasmine wafunya akasajja gomanyi naye lekerawo okubeera ennyo ku papa sport jatuleetera okulowooza ebintu byotandyagadde kulowooza Lydia Jasmine papa mu research wali anyway kifo kya lukale kankirekawo naye nga kale kankutuuseko amawulire mwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana oba Namukwaya Hajara ne mwana mulenzi amanyiddwa nga fik maker nga badduukiridde Abasiraamu bawali masajja n'abaddala bana b'amasomero n'Abasiraamu okubasiibulula mu ngeri yabadde ey'enjawulo ate tukumu tugenda kuba tugenda amawulire amangi nnyo naye teweerabira my name is one the king himself KingSmith wano wennyene ku Celeb Jazz ate kyenyinza okugamba subscribinga tugende mu maaso mbagala nnyo mwena abanda banogamba naye bannaye kagayi kayasama ejasama nawe kigeze kola oba kyangu katukomewo We have our visitors, okay? Yes. Can you give them flowers first? Can you add them? Nera? Thank you very much, okay? Yes. My name is Spice Diana. And I'm with you guys. Kumukwano fik maker. Twasazeewo tujje to sharing a little we have with you guys. Nga tubebaza okusiiba kubanga tubagala nnyo ate namwe mutwagadde kisibo kiri. Yes. You know fik maker? Yes. You know Spice Diana? Yes. Okay. So ebintu bye
tubaletedde after classes bajja kuba bibawa ne for now mubeere mu class ate mubeere baana balungi mwebale okusiiba tusaba Allah abateremu obwangu byonna kusoma Allahumma amin. Is there anyone who knows her song? Yes. Who can come and sing? Me teacher. You can. You sing us the song. Okay. You're shy. Remove the mask. What do you need? Thank you so much. Engeke tuli mu kusiibo. Tujja kukola more singing, but inshallah next time. Yes. Ne mukusokoma bakyalirako. Ate nga manyi bujja beerawo tujja kujja tuyimbe mu fenasi. Yes. Tubagaliza emisomo emirungi n'ennaku esigadde ez'okusiiba. Kitambule bulungi and happy Eid. And I'm happy to be here with you guys. Gezako spending a time namwe. Yeah man. Okay. Kale tubabuzizaako. Okay, ekisiibo ekirungi tulinayo ebintu bye tubaleetedde ebitonotono era bijja kuba bibaweebwa kubanga tubeebaza okusiiba ate era tubaagala nnyo. Yes. We are so happy to be here with you guys. Era tubeebaza okusiiba. Musoke mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Buli ali wanaasiiba? Okay, that's so good. Olunaku olwaleero tuzze obbabuuzaako kankozesa olulimi ffenna lutegeera. Buli amanyi Oluganda? Okay, so twebaza okusiiba. Nze ne Fiki Fameka twasazeewo tujje tubabuuzeeko ne tubeetikirayoko ebintu ebitinitini nga twebaza okusiiba era nga twagala n'okubayozaayoza ennaku zitambudde tusigazaayo just a few days era nga tubayitiddeyo just ebintu ebitonotono katusubiremu n'abyagala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah, amanya n'eddoboozi Fik Fameka ne mukwano gwange Spice Diana. Sigenda kwogera bingi byonna bibagambye. We are just here to spend some time with you and share love and share the small we have with you guys. Mwebale nnyo okusiiba. Mwebale nnyo okusiiba. We are hearing about Spice Diana, not so? Yes. Today she's here with you, not so? Yes. Can you give her flowers? Yes. Nyoka imbamu. Ani amanyoka imba jangu timbe ffenna. No, just Omukwano gw'omusheshe gwankutte ne gunkutula omutima alaali ate oli ku kagaali omutima osottanga kagaali. Kureka engalo z'amaanyi nnyo.